Amatoka bulobuuka mu obulwawo. Tugendeyo. Nga lumu omwezi guno omwaka guno yali ssaawa nga 6 ez'ekiro awo nga ku Ssettana Miryango Junction abantu babadde awo nga balindirira omwaka ne batandika okuyingira mu luguudo nga bageezako okubulookinga oba okuziyiza abantu kuyitawo. Kino kiddirira nti poliisi n'abakuumaddembe babaddewo ne bagamba nti bateekwa okulaba nti mmotoka ziyitawo, abantu bayitawo, naye ng'abavubuka n'abantu ababaddewo nga bakyamuse okuyingira omwaka omupya ne batandika abasirikale ne batandika okuba amasasi waggulu ogezako okubakuba mu luguudo, naye mu mukisa omubi amasasi yakwata omwami gwe bayita Jesse Hussein alina emyaka 25, mutuuze wa Jjogo awo mu Goma Division mu Mukono Municipality. Ye alumiziddwa, amasasi yamukwata, naye asobodde okutambula n'okutuuka paka ku ddwaliro eya Mukono General Hospital ne bamuwa obujjanjabi. Nga bamaze okumuwa omujjanjabi ate ne bamuweereza eri Mulago okufuna obujjanjabi eri mu ddwaliro enkulu. Twaguddewo file gye tuyita General Inquiry File ogezako okunoonyereza n'okukakasa kiki ekibaddewo mu kiseera ekyo, naye ye abasawo batugambye embeera ze si mbi nnyo, agenda adda mu nteeko. Twabaddemu n'omuntu gwe baakubye essasi esseeta mu mukono okugumbulula abantu abadde bakuma omuliro mu kkubo tebaagala abantu batambule bagende bamalako emirembe mu kusanyuka eza lyamukutte mu butanwa. Omuntu gwe baakubye essasi mu kugumbulula abantu abadde bazibe ekkubo abadde bagezaako okukola obujagalalo esseeta bamulese ku ddwaliro lya Mukono General Hospital eyitibwa dispensary n'atwalibwa e Mulago olw'ensonga nti eddwaliro gw'omulimu gwalyo gw'oguno kujjanjaba tebeesiba ku muntu nga tebamusobole era webeerawo enkola egamba nti tetujja mumusobola bamutwala ekiruddu oba Mulago. Era yatwaliddwa Mulago, tali ku ddwaliro lya Mukono General Hospital, yatwaliddwa Mulago. Embeera etejja kuba mbi kubanga ekifo kye bamukubyemu tebakwasiza mutima ate era nti ng'omuntu wanabanga nti afunye ekizibu nti oba ku luuyi olusobola kumuttirawo naye we yabadde tebakubye ku luuyi, essasi teryakwasiza ku luuyi luyinza kugamba nti afiiriddwa obulamu bw'essaawa eyo. Lwakutte ku luuyi ki? Lwakutte ku mukono odozi ogwa ddyo, sayidi eya ddyo, eya ddyo, sayidi y'omu kibegabega. Mu kuba amasasi awo essasi liyinza okuba lireka eryakonyeeko. Nti ku mulundi guno oba oli awo
obumenyi bw'amateeka newankubadde bwabaddemu naye tebwabadde bungi ng'emyaka emirala bwe tubadde tutera okulaba. Twagala kwebaza Mukama Katonda n'okwebaza abantu baffe ate olw'okukuuma empisa ne tulaba nti mu nnaku zino obubbi naddala ku kyalo kyange mu nnaku enkulu tebubadde bungi naye newankubadde obutonotono ng'awo embuzi ya mugalu baagitwala nga tuyingira 31 awo nawo waabaddewo abaana abato myaka 15, 18, 20 ate ababadde bateega bannaabwe nga babanyagako nga balina n'obwambe. Naye twakoledde wamu okulaba nti ate tulwanyisa embeera obutagenda nnyo mu maaso ne tulaba nga tusobola okuyita mu nnaku enkulu nga Mukama Katonda bwe yatuziisiza. Bwe tugeraageranya ekibuga kino Mukono gye tuvudde tulaba nti tulina gye tulaga. Bwe tulina emyaka 3 emabega oba 4 ebyokwerinda naddala mu nnaku enkulu bibadde bibi nnyo ng'obudde bwe bukya olaba abantu nga baba batemye balina omusaayi baba bakubye babbye amasimu. Naye ku mulundi guno nga tumalako omwaka guno n'okuyingira omujja mu kibuga Mukono temwabadde obuntu obutonotono bwabaddemu. Naye bino obuzibu emisango bw'olubeerero by'okugamba abantu bye twagambanga abantu nti bwe muba mugenda musibe amayumba muganyweze abantu bajja nga bajja badde emabega tebwabaddemu lwa nsonga nti ttiimu yaffe y'ebyokwerinda okuva ku RDC waffe wamu owa disitulikiti Bukyalandi-Saba okujja ku waffe owa municipality poliisi ebyokwerinda bonna baasitukiddemu okulaba nga bannayuganda bayita mu nnaku zino bulungi. Era abazibe emisango katugambe nti barokose kujjako obuntu obutonotono ennyo mwabaddemu abavubuka batambula nga basanga omuntu mu kkubo nga bamunyaga n'era poliisi yakirabukidde mangu nnyo n'ebagoba emisinde ku street ne bazivaako abantu ne batambula bulungi okudda awaka. Nga tumalako omwaka tetwafunye buzibu buli awo. Luli twafunanga abantu abalina pikipiki ezibaluka Subaru eziwoggana okubuzabuza ebyokwerinda tebyabaddewo. Abantu babadde ku makubo nga batunulira ebigenda mu maaso nga basanyufu olw'okumalako omwaka. Ogyeko obu element obwa accident abaana abanyakulamu obusibu naye okutwaliza wamu nga Mukono municipality ddala mu kitundu kyange eky'Eggoma ebyokwerinda byabadde birungi nnyo. Abantu baserebuletinze bulungi amazaalibwa ate era abantu bayise bulungi mwaka. So bwebaza gavumenti yaffe olw'okulaba nti nno esobodde okuuma abantu n'ebintu byabwe. Otunulira wa awasapya ndowooza obunafu obubadde naffe ffennyini ng'abantu tulina okukimanya nti security etandikira ku ffe. Era ku luno twakubiriza nnyo abantu baffe okulaba nti nno bo bennyini bye batandikirwako obukuumi. Tubagamba balina okukola kye bayita neighborhood watch, balina okuba nga bakolagana bulungi ne poliisi n'ebitongole by'okwerinda byonna nti embeera yonna bwegwawo basobole okuba nga basobola okukubira ab'obuyinza embeera bagisobole ogikwata amangu ddala. Naye twagala kwebaza nti poliisi ekolaganya bulungi n'abantu okulaba nti nno bakuumibwa bulungi. Tetubadde na bingi nnyo bya bulabe mu Mukono nti obubbi poliisi yagezezzaako ne watabaawo nnyo bobbi bw'amaanyi mu kitundu. Obubenje bubadde butonotono tulowooza nti kye tulina okwebaliza Katonda. Nalabye poliisi ey'ebidduka ng'ekola obutaweera n'aba OC bennyini n'abayambi baabwe nga bonna bali mu kkubo mu makkati nga bafuga amakubo gonna okuyamba jjaamu Mukono obutabeera kyabadde n'okyabwe mbayozaayoza nnyo mu ngeri enjawulo. Ekyokubiri OC operations ndowooza ne DPC Mwamugerwa baafubye okudeployinga mu makubo ne basuubira nti abantu gye bateeka okutegera abantu ate ne bakikola alenafu nga bukyali n'omukozi w'ekibi n'amanya nti eno waliyo abasirikale. Enkola eyo bagende nayo mu maaso. Nabalabye n'ebivulu mu kusaba okw'enjawulo nga buli wamu waliwo deployment. Naye deployment etaze kwebaka kutuula wabula deployment eri ku mulimu. Ekyo kiba kitegeeza nti n'omulabe atya amanya nti bwe bankwata nina okulokooma bannange nga sinnaba kufa. N'olwekyo singa basigala batyo kubanga n'ennaku enkulu zikyali nnyingi
obwavu tebunnakendera ne deployment gye bakozesezza n'enkola eyo bagyongere ne mu kaseera kano ng'ate tutandise omwaka. Kale makulu community stories. So obulate bwe. Kali nakuba kifaananyiriza n'amazzi. Ebuvuma nga bwe twabagamba gye buvuddeko twatwala obudde bungi okulaba nga tutereeza naddala ab'ebyokwerinda n'okubatambulirako okulaba nga tebafuluma kuva mu kitundu. Era babaddeyo nga bakulemberwa DPC, Diso naye abaddeyo ne ttiimu ye, ate ne ku mazzi aba FPU babaddeyo, ate n'abamarine nga bonna tebavaako. Obumu ku buzibu bwe twafunamu, waliwo abantu abatera okuva sayidi y'e Tanzania eyo ne bajja ne batawaanya Buvuma nga babba yingini z'amaato, era mu kitundu ky'e Lubya baasobola okukwatibwa mu kiseera kya Krisimansi ne yingini ze baali bakutte nazo ne zibasuuzibwa. Era ebikwekweto byakolebwa mu biduula byonna okulaba nga tewaliiwo alabika nga afuna obuzibu. Njagala okubategeeza nti Ebuvuma kutwalira wamu tetubadde nnyo na byakwerinda bifu. Feri yaffe ebadde etambula, ebadde etambuza abantu mu festival season wonna tewummuddeemu. Mayumba 10 nga bwe twayogerako tuyita village security teams zagenda mu maaso ne zikola omulimu omulungi, era nga tewali kisolo kyabbibwa, era tewali nnyumba ya muntu yamenyebwa. Mpozzi okulwanalwana okutonotono ng'era abasanyuse olw'ennaku enkulu bwe babeera, naye nga poliisi zaffe wansi eyo zasobola okuhandolinga buli kimu ne basobola obbikwataganya. Obubbi bw'ebisolo tugambe nti tebwabaddeyo. Eby'abaana okubula, engeri kiri kizinga kizibu nnyo abaana okubula, beetooloolera watono. Era twali twategeeza security teams zaffe naddala eza villages nti babeere nga batunuulira nju ku nju okusobola okulaba nga buli kimu tekyonoone. Tukubiriza abantu baffe okubeera nga olw'okuba festival season yawedde tekitegeeza nti ate era mwebake mubulizeeko, kubanga omubbi oba omuntu omukozi w'ebikolobero takoma kuba nti abikola mu nnaku nkulu zokka. Bagenda mu maaso ne bakola ne mu biseera bino ebitali bya nnaku nkulu. Kale tubasaba mubeere vigilant, mubeere nga buli omu alabirira munne, ennyumba temuzireka nga temuziggadde, ebisolo mubikuume, mulekerawo okulwana, mulekerawo okukuba amatatu, mugende mukole. Ekyetaagisa kati omwaka gwe gutandise kwe kukola.